kakati ekibiina ekyo n'abakulembeze baakyo tebakyalina nnyo makulu mu byabufuzi bya Uganda naddala mu by'opposition. Bwotto omusota osooka gubetentula mutwe. Kakati akawuwo ne kasigala nga Kenya oyinza okulowooza nti akawuwo gugenda kudda gubeere mulamu naye ng'ate guba gufa. Kakati ekibiina ekyo n'abakulembeze baakyo baba beerentuladde emitwe naye balina okubeerawo okulaga nti weebali era kijja kwewuunyisa nnyo ng'akalulu kawedde ng'abantu b'ekibiina ekyo bagenze mu NRM nga bafunye n'ebifo mu 2026. Ebibiina bino bye mulaba ebimerukawo ebipya n'abakulembeze baabo ababadde bakontana n'opposition mu 2026 mu kalulu basobola n'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga naye ng'ekigendererwa kyabwe tekijja kuba nti bali serious nnyo mu kukyusa eggwanga. Bajja kubanga bagezaako okukola omulimu gwabwe gw'okutaataaganya opposition ereke kubanga tebeera organized mu kugezaako okuwangula akalulu. Batyo abantu nga bagezaako okwanalizinga ekibiina ne bamembers abali mu kibiina kya mukulu Mathias Mpuuga. Kino ekipya kye yaguddewo era mwakirabye nga nabagambye nti abantu bazize ekibiina kino era tuwalabyeyo abantu ababaddeyo abasinga obungi babadde baana nga balinga abaana b'amasomero. Era omwami ayogedde point n'agamba nti kikwewuunyisa nga akalulu kawedde abantu bano ng'olabye nga babawadde ebifo ebinene mu gavumenti ya NRM. Ate munnange Bass gy'olabeeyo yeefudde yeekunongodde ne yeefuula era nga baasi yakika bagita baby coach. Tutegeddeko nti yabadde egenda Kasese naye ate netuuka mu bitundu by'e Mubende ne yeefuula ne yeekuba ennemu y'ekigo era nga bangi nnyo balumiziddwa bya nsuuso naye nga sofa wenjogerera atubadde tetunafunayo keesi yonna yogamba nti oba waliwo afudde naye nga bangi nnyo balumiziddwa bya nsuuso. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nkuwa Kasavu Kanyama bannanga olutalo wakati wa Tamale Mirundi Junior ne Lily Puzzle lweyongedde okulanda. Bano bali mu kubanga beeyogerera ebisongofu era batuuse n'okubanga buli omu agamba mbu waliwo abalivinga fake life. Ne bagamba nti nze eyo fake life sigirivingamu, nze nzikiriza mu kacye kennina naye simanyi oba lunagwa lutya. Wali olabyeko olutalo nga mubadde ba mikwano ate ne mufuuka ba enemies nga mwena mubadde mwemanyi buli omu amanyi munne n'akapale kayambala munda. Byebyo essaawa ya kakati ebigenda mu maaso. Junior atuuse n'okubanga alangira Lily Puzzle nti omukulu w'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuyambako naye mbu mu kumuyamba yamusasulamu bivumo. Mbu waliwo abaamusasula omudiri gw'ensimbi mbu abenga amuvuma. Tugamba otyo irungi tubyogere. Bobi Wine yayamba Lily Puzzle ng'ensi emuvuddemu. Maama Fina yayamba Lily Puzzle ng'ensi emuvuddemu. Ameri ya nambala yaliwo. Bane tusiime. Nyinza okuba Bobi Wine simwagala naye yayamba embwa eyo yamuddako kumuvuma. Kati oyimbawa omuntu bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekikolimo. Lily Puzzle we wakubira oluyimba enkudi wali ofunye omukisa ng'ensi ekwagadde naye kati oyimbawa baakuwa miliyoni ezo ovume Bobi Wine. Ffe batuwa miliyoni 8 nze okuvuma Bobi Wine bansasula. I'm paid. Okuvuma Bobi Wine batuwa sente. Abafulu figa boolaba bali ku sente mutitimbe bwe guti abo naba kusaasira babawa kuvuma Bobi Wine. Bajjo baamuwa Dokita Tine bamuwa omulimu ku Bukedde kuvuma Bobi Wine. Abamu baazirya ne ziggwawo. Asibaga Kato baamuwa miliyoni 10 kulwanisa Bobi Wine. Kakati gwe Lily Puzzle Bobi Wine omuvuma ku miliyoni 2 oli musiru n'okwata kaaliya yo yonna ey'okuyimba n'ogikuba wali
bakutimba wakati emyezi ebiri oyimbyewa toyina kaliya wajitta ku miliyoni 2 kubanga oyagala nnyo kamera oyagala nnyo bakulabe oyagala nnyo bakwogereko 2 million just to M. Kati lero siranyi Kenzo nakutuma ovume saha Kenzo Eddie Kenzo yakutuma ovume King saha kubanga olimbwa tewerooleza King saha omusinga ki kubanga oyingidde mu lutalo lwa Kenzo ne saha lwaki Kenzo teyevumira saha lwaki atuma ggwe bakuwadde mitwalo 5 bagwera nawo ku federation ogenda ovume saha saha omusinga ki Lili Pazo we yavunda omunyo ku mitwalo 5 omuntu ayandigenze n'osaba King saha kolabo Numga King saha nyamba mpa kolabo bakuwadde mitwalo 5 ku federation ovume King saha eno Kenzo bwakutula diruze oli musiru muvubuka otegeera bakuzala mukojjawo are you cheap like that wano novuma alien skin mbu alien omusinga omanyirire Pazo ekyalo kikulowoozesa nti buli omu omusinga ovumye Bobi Wine ovumye saha nodda ku alien skin novuma alien skin wewamala nogende wa alien skin alien nankubira nangamba kasajja kaka nonkakube ne mugamba muleke oyo omwana yavunda dda mu lubuto ojammu kubo nze yagamba alien mwaliwo wano nga kagenze wa alien kalye mmere manyi tekafumba mukazi wako tafumba ne kasinikira ebinye wa alien eyakakowedda kali kamuvuma alien nankubira nangamba nkakubire wano ne mugamba alien togeza kuba Lili Pazo agenda kufira mu ngalo kaya vunda dda ali kuddagala olubuto bagatta lugatte okuvaana ina wuzi alien skin nakaleka ne kalya ne ebigambo ebyo bano abaana temwabala mwena nga bali mu Boys Demetry ne mubalabaawo ne bafulumya oluyimba simanyi ojaja Blessi ne tugamba abavuga naye kakiraba engeri gye beeyabyamu owulidde ebyama bitandise okubanga bivaayo omuliri gw'essimbi gwe babasasula okubanga bavuma ate no takomyawo n'asabula Brunoke bibino ng'ogenda mu jimu novaayo ng'owunya enkwawa nojja tushuutinge nga byatutamadda kamba buulire Kasuku byabadde atyo bagamba Brunoke obadde okera mu jimu n'owunya amatako nojja tushuutinge ng'owunya amazi owunya enkwawa toyagala kunaaba Bruno oluva mu jimu ojja buzzi n'ebyo ebiviiri byo byoteka mu radiant byotanaaba kivubuka ggwe naye wali watutamadda nze nja kubaatulira today oba ensi eggwawo eggwewo nze mirundi mutabani wa mirundi mutabani w'omufu sizanyirwako nze zaaka mpaka mwezi nwanye entalo ndeetera buno bumazi nze ndi mpologoma mwe bumyumwe mutiisatiisaani kisiraani gwe Lili Pazo kitaawaani yali amumanyi owange yafa ne bamuwa state funeral eggwanga lyamukungubagira ensi yawuniikirira yagenda n'emidaali gye ye mwogezi wa Museveni eyasinga mu byafaayo bya Uganda is the longest serving spokesperson of the president ever since Uganda started. Ebyo tebabigula sente kitaawo yani mbulunnabe lunnanyo kitaawo yani tali omukyalo owange ye mwogezi wa president eyakasinga mu byafaayo bya Uganda. Ebyo tebabigula sente kitange yafa mugagga ze sente zendiko n'erinnya nze sikolangako simanyi na mirimu wegifaanana
Ennusu nzina because of my dad. Munsi bakolerera baana. Tebakolerera bakazi, tebakolerera mikwano, baana bo kuba bulungi. Ndi bubi. Kiki kyatandekera. Office kimwe nyingira ne batanyaniriza ndwe. Owaliwa. Kali ye mukyale Masaka. Envunza zimuluma. Oli kuno Kampala weewanika. Nyoka aliwa. Envunza za mulumada. Oli kuno mbulunnabe, lunnanyo. Biki ebyo byoyogera mu bantu. Okikakasa onsinga gwe. Bakulu bameka gwe abakumanyi gwe. Nalwala wano. Ate kyo kya depression level yo. Gwe wamyuka omunyo ne bakutwala mu birwaliro bya KCCA. Nze nalwala bulwazi wano. Abagagga ne bakuŋŋaana. Wano nga ndwadde. Ensi neewuniikirira. Nze ndwala nga minisita. Netuuka ensambya ne bateeka mu VIP. Mbuzi abajja okunnambula. Ndi level yo gwe okikakasa gwe. Gwe liri puzzle njogera oyogera gwe mazi. Nze ndwala bulwazi ensi neewuniikirira. Mwabiraba. Nga ndi ku kitanda eno esi eno firiji eno biki banange. Abagagga ne bagwayo. Eddwaliro mukulu wange amu ye yali sasula milioni ya 3. My brother Ham ye yasasula eddwaliro eryo milioni ya 3. Bwe zonoonyeza omwaka fe tulwala mu ndwale. Abasawo ne bagwayo bonna. N'abagama mu mujjanjabe. Oyo muganda wange. Nembera ku kitanda nga bandetera KFC. Gana amanyo gali gavuddemu ndi ku artificial. Bagawumbira India ne bagaleeta ku train. Don't joke with me. Buli linnyo lyolaba wano lizo omwana ku ssomero. Likusasulira rent ne likugulira emmotoka ne lizo omwana ku ssomero. Buli linnyo lyennina wano gava India. Era omusawo eyagawunda yegundi ye patrol from New Delhi. Don't joke with me, young man. Buli linnyo gali amannya 3 gagula milioni 4 za Uganda. Gwe musaala gwammwe abamu gwe mukolerera. Nze Justin Galisa Bulisa. Era omusawo bamuyita Patero kuva New Delhi ye yali nnyonyi n'agaleeta. Wali ogalabyeko. Mwampitanga malibutole tegawera bagawumbira New Delhi. Bagabajja bubazi. Kuva mu artificial wood. Gwomunyogo bagubajjira wa liri puzzle. Omunyogo bagubajjira wa. Okujjako wuzi ze bakuteeka mmunyo. Ate linda weziri pasuka gwe. Bila wega alulu obwo obutako. Neze wuzi liri puzzle ezikuli mmunyo bwe ziri pasuka. Teri agenda kuddamu kusondera sirani gwe batolina beewamu. Nziguzanyira kova mu family ngagga. I come from a rich family. Nze baganda bange bonna bagagga bazibu. Ffe tetuyina ewaffe ze ssente. Era topuli yanko wano ng'aze ku social media banaye munyambe banaye munsondere sibiriimu ebyo gyenjagala gyengula. Jokwezimi. Kibinyo era nga kyannako okulaba abavuka munange ate nga badda ku social media okubanga beerangira. Mawulire si malungi yadde nakamu. Tuvuddeko era nga tweyongereyo munanga nti ebya Uganda byo bikusobera okaba woseka ye Uganda yaffe. Abadde tuli ate Matiya Kasajja nga naye tavaayo. Ate simanyi onaba temusasudde emisolo. Ate simanyi okoze tugambo otyo. Saagala kuwulira muntu ndi saagala kusasula musolo, saagala kusasula musolo. Ubwonoba nga togusasudde kakati nze Kasajja sente nzijjewa. Mwagala eggwanga lino mogejingi zikuwoti ni Uganda naawo. Okusinga eggwanga kubanga omusolo gwowa gwe guyamba gavumenti okwereza byoyagala. Nguudo, mazzi, masomero, malwaliro n'ebintu ebigenderawo. Kubanga kakati bwe mutampa ssente ez'omusolo muba munsindikaato okugenda ebweru neewoleyo essente nje ntambuze ebintu byaffe mu Nankanyi mu ggwanga. Nze saagala kwewola
Eyo ye Uganda yaffe wenkugamba nti munnange okaaba woseka oba oliyawo kino nekijja oba okyalindiridde kino era ndowooza olw'amabanja amangi kyeva olaba nga baagala kuteekawo omusolo oba bakadama kubanga babajjangako kasente twawulira nti ejja kubeera nga 1.5 abaffe ye babayambye batya singa baba balina obuzibu nga tetulaba nga gavumenti ng'evuddeyo okuba ng'edduukirira bakadama bano nga bali mu buzibu tomanya this time around oba banakitunulamu nze naawe yes ate ng'olunaku lw'eggulo wabaddewo launch ya album Break the Chain olwa Bebe Cool era twalabye abantu bangi nnyo abagenzeyo kubanga bamuwagira twalabye abayimbi ab'enjawulo babaddewo era nga mu bantu benalabyeko abafunye akazindaalo kubanga boogerako ye mukyala we Mami Zuwe ye Zuwena yakutte akazindaalo n'abaako byayogera nga balennyimba ye nga ye ennyimba ezisinga okuba nga zimunyumira ku alubamu eyo. Very proud of you, Nani. And I don't want to say a lot. I just want to mention the first 3 songs that I really love on the album. The album is beautiful, but my best is Games. That's number 4, Games. Then Home, number 6. Then number 1, Warrior. Those are my top 3. We really worked magic on these ones, and I think we've broken the chains. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. A round of applause for the queen, please. Eno ye mukyala wa Bebe Cool Zuwena Kirima bambi yabadde anekanise era nga omutunuulira munnange omukyala oyo anyirira bitya era tosobola kubanga omubalira bali abaana yabadde n'abaana be nga bamuwerekeddeko omuntu omulala naye gwe nalabyeko yasobodde okuba nga akwata akazindaalo okuba nga yeebaza Bebe Cool n'okumusiima oba oliawo n'okuba nga ayogerako ku biki Bebe Cool nga wazze music ye n'okumwenyumirizaamu ye mukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi. Another is one called Lost Affection, I think, and this chick. Those are my 4 favorites. But I just want to congratulate you, Bebe Cool, my brother. Congratulations. I am so humbled to be here, but I admire your guts to just go ahead and do something that many people are afraid of doing. You're doing something that's different. You chose a sound that not everybody would be, willing to try, And so I wish you nothing but the best. And we love you very much. You know that. Thank you. Thank you so much, Juliana. nga tuvuddeko eyo nga tuvuddeko ebyabadde mu kuyimba oba bebadde mu launch kakati omwami agambye nti mwenna nze naawe nti mumanyi omukyalo ono yali amanyiddwa nga Betty Kamya ng'egakyali maanya ge agambye nti mukimanyi lwaki bayidawo omukyalo oyo yali wa FDC oba mujjukira bulungi era yali mukambwe muko Biden yali Black Beauty nga tanafuuka Brown Beauty agambye nti mubadde mukimanyi lwaki yakkakkana ne tugamba nedda n'agamba kandubawe kakati bibe mujjukira olunaku lwe nabagamba ne mugamba mbuno ntemye omugambo mbuno natemudde omugambo mujjukira bwe nabagamba nti nno kanyindo Betty Kamya oyo yali w'amaanyi mu opposition nga wadde Salimu Sale ye yajja Betty Kamya ku mulamwa ebiseera ebyo byali bya simanyi operation wealth creation simanyi biki namutandika bwe batyo mbu nsonga za nkulaakulana agenza awo simanyi erubaga nga Betty Kamya MP mu kisanja kye yajjayo Tom Kayongo namuwa simanyi tenti simanyi obutebe mu bibiina by'abakyala mu nsonga za nkulaakulana Betty Kamya aliwo okukakana nga Salimu Sale ayambudde Betty Kamya nga amuggyemu empale nga ne Betty Kamya nga naye ayambudde Salimu Sale nga amuggyemu empale ginayogera mbimanyi nange si bigambo byange mwandigambye ensala omugambo naye nga si bigambo byange naye yabagambye nti obuzibu yali mwami Salimu Sale era ndowooza mwamala njukira omukyalo ono yava mu FDC yaggulawo ekibiina ekikye
oba baali bakiyita bakiyita Federal Alliance nga ye pulezidenti waakyo, naye ekyo ekibiina kyenzukira nti yatuuka okukivaamu nga tafunangako naddija kwe kuwulira nti ate bamuwadde obwa kolisoliso bwa gavumenti yoyo omukyala. So oba oli awo omwami kyayogedde kituufu. Naye nga weebale kubanga wekumidde ku NCK TV, ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu. Amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tovaawo.